Olunaku olw'eggulo ebitongole by'okwerinda byajja emmotoka z'abadde sipiika wa paalamenti omulundi ogw'e11 Anita Among mu maka ge agasangibwa mu Mutungo Kigo nga baaziyisiza ku nguudo ez'enjawulo mu Kampala nga babadde bali ku mwoleso gw'emmotoka okutuuka ku kiro kya poliisi Naggulu gye zikuumirwa. Motoka zino kwabadde Rolls Royce ne Range Rover makubo gye zaayisiddwa zasasamaza bangi abaazirabyeko ne basigala nga boogera ebitakwatagana. Abamu ku bo baawuliddwa nga bazuuleekereza ebigambo eby'enjawulo ng'ebimu ku byo biraga obutali bumativu olwannannyiniza okuzigula mu kye baagambye nti nsimbi za muwi wa musolo. Kale olwaliro tuzzeeyo ku nguudo emmotoka zino gye zaayisiddwa okubuuza ku baayo ekyasinze okubakyamula okutuuka okukuba enduulu bwe batyo. Abamu ku bantu betwogeddeko nabo okuli n'ababoodabooda abaazigobereddeko n'okutuusa kati bakyatenda kye balabye nga bagamba nti eya Rolls Royce babadde bagirabako TV mbasambi b'omipiira saako ne mu firimu. Emmotoka nazirabye zansanze Buziga eyo enzija nazo mpaka wano. Nadde sikirabanga nze emmotoka nziraba ku mawulire nga ziri eyo abagagga be bazirina abasemanyi basambi ba mipiira. Bano batubuulidde nti balaye ku mmotoka zino amasannyalaze ne gabayitamu age gabaleetedde okuzigoberera. Bagamba nti emmotoka ya Rolls Royce enyirira bitya era nti y'ensonga lwaki baasasamadde ku nguudo gye zaayisiddwa. Emmotoka ejjo yatuyiseeko wano buli omu yasasamadde tebamanya buli omu yasasamadde. Ba Rolls Royce sigirabangako mu Uganda wano era ndowooza bwe yagendeyo bweru n'aziraba n'azeegomba n'agamba nankanze etuuseeko wano. Deusibya Ruhanga agamba nti ab'ekitongole ky'ebyokwerinda okuwamba emmotoka ezo baakisanyukidde nti kubanga Among abadde atandise okukola ebintu byose ebyokweraga. Asooka nakwata emmotoka nagitonera bbaabwe ng'ekirabu olidde takomye okwo akoze amalala gonna ga buli kkala olidde mu paalamenti gobadde omalawa bwayogera ate naye kakirabe. Kyokka abalala beebaziza Pulezidenti Museveni n'omuduumizi w'amagye Gen. Muhoozi Kenneth Lugaba olw'ekikwekwero kino kye bagamba nti tekyandikomye kwa Among yekka wabula mu bakozi ba gavumenti bonna kubanga bangi basudde ga hoteeri ssaako n'agayumba ag'ebbeeyi boogeraageranya n'omusaala ogubaweebwa. Omwami akulira poliisi Byakagaba n'akulira CDF w'eggwanga lino Uganda, omukyalo oyo mbadde nsaba bamusibe gonna okwata obuwumbi n'obugulamu emmotoka muntu omu yazijjawo yakola banka ey'ewaka. Taddewo Yiga yasibye abavunaanyizibwa ku musango guno okubawa alipoota entuufu ku by'obugagga bya Among kubanga buli asanga ayogera bibye. Kyansanyusizza okukwata emmotoka ezo naye simanyi nti banaatuwa lipooti zaamu ku kyalo oyo enfuna gy'afunamu ssente ziyagula ebintu ebyo. Naffe twandibadde basanyufu abawi b'omusolo gye tutamanya gye gugenda. N'okutuusa olwaleero bakyebuuza engeri Among gye yafunyemu ssente okufuna ebyobugagga byonna ebibalabye ku mawulire mu myaka emitono ennyo gy'amaze mu gavumenti. Ayingidde mu bwamemba wa paalamenti myaka 5 obwa sipiika myaka 5 naye nga aguze emmotoka ez'obuwumbi n'obuwumbi. Omuntu amaze emyaka 4 mu ntebe y'obwa sipiika alina ezo esente aguze emmotoka yagiguza obuwumbi bwonna ennyumba y'ekigo ey'Enakasero Bukedde ya Buyende byonna ebyo ebintu omuwi w'omusolo talina kyafunamu. Ye James Mukasa agamba nti waliwo abalala mu gavumenti abalina ebisawo bya ssente mu maka gaabwe nga nabo beetaaga okunoonyerezebwako. Naye ng'owulira omuntu omu yatutte bilioni 4 kwegamba ensi balinga abagyeguza. Kino kwegamba ekyatuuse kwa Anita Among sagala kikomaawo njagala kikwate ku bantu bonna ababba amabaati bakwatibweko. Baba bali abantu nga 9 naye nawulira nti omukyalo omu yasingisibwa omusango gw'amabaati. Twagala buli omu nga mukulembeze abadde ku bifo by'amaanyi babanoonyerezeko kubanga bebasudde eggwanga wansi. Abamu ku bo wabula bategeeza nti ekyokukwata emmotoka za Among ne bazeetolooza ekibuga tekyalabisizza bulungi eggwanga Uganda kubanga emmotoka kika kino ate tuzeetaaga ku nguudo za Uganda nga kimu ku byongera okulaga nti eggwanga lyaffe liriko erituse ku by'enkulaakulana. Ekyokuzikwata saakisanyukidde baalizirese ne tusigala nga tukyazirabako kubanga nabe twagala kulaba ku birungi mwana. Balanira eggwanga lyaffe CDF oyo musala yongere okunoonyeza ku bantu abo bonna bakwatibwe
tumanye nti babakutte n'ebyobugaga bye balina eby'ensi babibaggyeko kubanga sente zaffe efe abawa omusolo. Mu ekyo muduumizi w'eggye lya UPDF Gen. Muhoozi Kainerugaba mu bubaka bw'ataddeko mu mukutu gwe ogwa X akakasiza nti emmotoka ya Rolls Royce bagirina mu mikono gyabwe era ng'agamba nti bagenda kugitunda ku nnyondo bagiyeyo ssente zidde mu kitavu kya gavumenti. Ignatius Kamya yakusakidde eggulu eno ku Lwabukere TV.